Enkya ya leero obukiiko bw'abakyala mu ssaza Kyaddondo butongozeddwa era omukolo guno gukulembeddwamu Kaggo Haji Ahmed Matovu Magandaazi nga guyindidde ku mbuga y'essaza ly'e Kyaddondo e Kasangati. Kaggo mu bubaka bwe akubirizza abakyala okufaayo ennyo okukuza obulungi abaana nga babasigamu empisa ennono n'obuwangwa okutaasa eggwanga ery'enkya. Nazzikuno ng'omwana wa kyalo naye mulembe guno omwana wa njwenu kino kye kimu tubiddeko ebizibu ebitali bimu okweyongera wamu n'emize. N'olwekyo mulabirire abaana era mukulugule abaana ffenna abazadde abali wano mulimu gwaffe okukuza abaana mu kisa ennungi ezeekwekwebwa ate nga tusudde buwangwa mu ngeri y'emu Kaggo afalaasidde abakyala bulijjo okwettanira tekinologiya bamweyambise mu buli kye bakola okusobola okwekulaakulanya. N'olwekyo nsaba twettanira okuba abayiiya kati twerabidde nga kukozesa tekinologiya si ku mirimu gyaffe gyokka wabula mu maka gaffe. Mu ngendo ezo tulina okuba nga abakyala tulina kye tutundayo bwe tugenda mu ngendo ezo nga tulina ekyettunzi oba ekifaananyi kye tutundayo ekisobola okuleeta abantu abo okwettanira obwakabaka kyokka n'okugula ku bintu ebyo oba okugula ku magezi ago ne tufunamu ensimbi. Omukulembeze w'abakyala mu ssaza Kyaddondo Omuzana Agnes Kimbugwe agamba nti newankubadde ng'abakyala balwanye okwekulaakulanya kyokka basanga okusoomoozebwa mu bikozesebwa ng'amanga ensimbi okwongera mu mirimu gye bakola nga beetaaga okubakwasizaako. Ebisinga tweyazika byeyazike ekyokubisa mu pulojekiti yaffe eyo nga twafunamu ekyalaani naye ebigenderako tetubifunanga tweyazika bweyasika olwo nga tusoma ate ne tubizzaayo naye ekyalaani weekiri ensonga lwaki kitwemesezza okugenda mu maaso. Twetaaga ebikozesebwa mu kufumba baking and cookery era bye tutalina. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago omukiise wa Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda akubirizza abakyala okukolera awamu kubanga lwe lutindo olw'okubayunga ku nkulaakulana ey'omuggundu. Obumu kya bbeeyi, tewali nsonga, tewali ngeri yonna gy'osobola kutambuza mu mirimo nga totambudde n'abanno. Obumu kintu kya bugagga nnyo era nkubiriza abakyala bonna buli mukyala gy'ali ng'okyakola emirimu obwomu jangu weegatte mu biina eby'enjawulo. Abakyala olina okusitula mukyala munno, buli lw'otasitula mukyala munno oba omukotoggera, buli lw'otasitula muwalawo oba omukotoggera. Fe abakyala abasobodde okusuumukamu twetaaga okusitula bannaffe, omuzungu kyayita empowering. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'abakyala mu ggombolola ez'enjawulo okuva mu ssaza ly'e Kyaddondo era bano boolesezza n'ebimu ku bintu bye bakola. Doreen Nakajiri, BBS Telefayina ageesigika. Omusajja Les Brown yawandiika nti obulamu bw'ensi eno